jako akawuwo. Oluvannyuma lwa kkooti enkulu mu Kampala okuyimbula Cynthia Munywangani ng'ono ye muganzi wa Matthew Kanyamunyu ne muganda we Joseph Kanyamunyu, kakalu ka kkooti olunaku olwaleero omulamuzi Yasin Nyanzi avuddeyo n'awa ensonga eyalemesa Kanyamunyu okweyimirirwa. Omulamuzi Yasin Nyanzi agambye nti ekyalemesa Matthew Kanyamunyu okweyimirirwa kwe kubanga ayinza okutaataaganya obujulizi obumulumiriza mu misango guno. Yasin Nyanzi agamba nti okusinziira ku musango ogubavunaanibwa gw'amaanyi nnyo ate nga Matthew Kanyamunyu ye mukulu mu musango guno, ate nga n'okusinziira ku muwolereza wa gavumenti Immaculate Adutoko, Kanyamunyu ayinza okutaataaganya obujulizi obusuubirwa okuleetebwa mu musango guno. Omulamuzi era agenze maaso n'ategeeza nti Matthew Kanyamunyu waba ayagala kugenda mu maaso n'okweyimirirwa alina kugenda mu kkooti ejulirwamu oba okulinda batandika okuwozesebwa mu musango guno. Abasatu bano bavunaanibwa omusango ogw'okutta Kenneth Akena ng'ono yakuba amasasi e Lugogo oluvannyuma lw'okukalabula mmotoka ya Matthew Kanyamunyu, wabula ng'okwawukanako ne kkooti ezizze zibaawo olunaku olwaleero ab'oludda lwa Akena tebalabiseeko mu kkooti. Asifa Nanvuma yakusakidde eggulu eno ku lwa ABS Television.